King Saha ne Spasidana munange bakyali mu Valentine ate nga munange Palaso ne Coco Must Shine ha kyebeekola eside eno munange nabo bakyali mu Valentine eside eno. Ngenda kusaba video gimpe like ne kusubscribinga obeera nga tonnaba. Ngenda kubeera nga ntandika ne King Saha kosa ne Spasidana ate mu maaso awo nkuwe ku Palaso munange ate ne Coco Must Shine obutambi obutredinze ennyo bannange abaana beekoze ebintu wali Coco Must Shine Palaso kanjije maaso awo kansooke munange ate ne King Saha ne Spasidana eside eno kakati nno olunaku olwaleero munange Spasidana akyaddeko eno ennakawuka ew'omwana mulenzi munange ate King Saha era nga ekibadde mu katambi muganda wange kibadde kirala nnyo. Spasidana nga wagoyinga crazy agamba nti Valentine ye eyaabwe nti nno yakubeerawo everyday ate nga ku side yemu n'omuyimbi King Saha munange avuddeyo n'abeebaza okubeera nga abantu bakya supportinga munange ate oluyimba lwabwe olwa Valentine oluyimba lutradinze mu nnaku zino ate nga lukya tradinga nakati abaana balukolamu challenge. Ngenda sooka nkuweko katambi kano King Saha ne Spasidana ate nkuzaawo ne Palaso ne Coco Must Shine tunuulira akatambi kaako. Every Sunday we chill and vibe. Yeah. Valentine yafe. Yeah, man. Every day. Bana mwe bale kwagala kayimba kafe. Big up on yourself. Unakwebera Valentine mwe mweyongere kusharinga raga. Unakwebera Valentino. Every day. Best friend wange kati sawe no zenjogereramu. Ebimuli abimpadde kati obantwala wa nzikantule butuzi basimbule. Chemusana achimpadde. Cho. Lero yafumbidde. A bad man anyamugasa ni wife. Ati Diana. Wali tugana fena. Naye nga bwekityo munange ate bwekitambudde eside eyo ku King Saha kosa ate ne Spasidana naye nga katredinze nnyo akakatambi wali ate ku mikutu egy'enjawulo. Kati munange awo kankuggyoko nkutegeezeko ku Palaso ne Coco Must Shine ennaku zino babadde batradinga kye bayita okutradinga era nga mu nnaku zino zonna nemabegako naddala olunaku lwa Valentine mwana mulenzi munange Palaso abadde atuterayo wali vidiyo ateekayo eri era nga boolaba awo nga sinaba kubeera nga ate nga nkulagako katambi kano era nga boolaba ekifaananyi ekyo kikapushinze wali munange ate ku mukutu gwe ogwa TikTok nga boolaba vidiyo esooka eri 1.1 miliyoni okitegeera naawo nga era nga boolaba obutambi munange obutambi buno butredinze nnyo kye bayita okutredinga ennyo wali ate ku mukutu ogwa TikTok babadde bakola challenge bwenkwagala naye era nga ku side yemu akatambi kasembezaayo ke kano era nga bwokalabaawo munaye ng'ali mu kutwalira Coco Must Shine ekimuli. Coco Must Shine naye yabadde eno munnange ali mu kulinda mwana mulenzi nga tatuuka agenda okutunula emabega bw'ati nga Palaso munnange ate yatuuse dda era nga boolabaawo. Naye nga bwekityo munange ate bwekitambudde ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kitambwira ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo.